Akuliridde bwerere. Waba alidde asasule. Kadama TV ko jamate omuwala gwe mulabyawo manya ye Julie yali akolera Dubai ne mumanyi nti nno ekintu kye Dubai ennaku zino gavumenti ye Dubai yakikwatamu baneekolera gyange bonna badda e Uganda ate badda e Uganda mulimu abadda nga tebeetegese babakwata bukwasi ku street. Tuyina omuwala Julie gwe tugenda okusooka tulabe video bwe yava e Dubai yavaayo nga talina wadde n'ekikumi. Tugenda baleetera ne video ye original nga ali ku nnyonyi n'agamba tebamulese na kintu kyonna wabula kadde e Uganda ayongere omulimu gwe gumu ogw'okulenga akaboozi. N'obuzibu obubuli tebamusasudde, waliwo eyamukozesezza ate n'atamusasula. Kasooke tulabe video eyo tukomewo tubanyonyere ku Juliani. Julie mulabye oyo muwala waliwo video gye twateekako mugende mu video zaffe zetwateekako abakadaama abaali bava Dubai nga babakutte jjukira poliisi yabayoola. Julie yali omu ku bawalawa abo gwe bakwata ku street. Yagamba bamukwata yalinawo akasente ke yali aterese naye agamba abapoliisi bakamuggyako yali atambulanga nako mu jjiini. Video twagibaleetera abatera okubeera nga mulaba Kadama TV video zetuteekayo. N'agamba nti nno akasente ke konna poliisi yakatwala era nabo bateeka ku deportation. Bamala bateeka ku deportation n'abadiporting e Uganda olw'okugambibwa nti nno baali balenga akaboozi mu Dubai. Julie n'akomawo naye ku video ye gye yakola eri ku gundi ku TikTok ye yagamba nti akomawo oba akomyewo e Uganda naye agenda kukola omulimu gwe gumu. Era n'annyonnyola nti bwe yava wano ng'ava e Uganda omulimu ogwo yali tagukola ogw'okulenga akaboozi. Atunyumiza nti bwe yatuuka e Dubai ne wabeera nga omuntu yennyini yamugamba abeere ng'agenda bwe yatuuka eyo yamwefuulira. N'agamba bed space bamusaba $50,000 basooka musaba 6 ne bamusalirako ne bamugamba ajja kulwawaayo $50,000. $50,000 gy'ataayina nga talina waagajja n'akuba e Uganda n'akubira ne bbaawe n'amugamba talina ssente. N'asalawo okubeera ng'atandika okulenga akaboozi abeere ng'afuna ku kasente. Embeera ng'eyo bawala bangi abagiyitamu abagenda e Dubai
n'agwa Dubai ne kasita agwayo ebizibu kasita bimutuukirira bwe biti abeera takyalina kyakkola okujjako okubeera nga bagenda mirimu ekyo. Si bonna, waliwo abagamba okola omulimu ogwo nzire Uganda, naye Julie agamba yali tasobola kudda Uganda. Yali avudde Uganda nga kapulotike ke yali asikidde olwedde nga akatunze, yagamba yakatunza na muganda we, yakatunza muganda we kuba baagabana, n'akatunza muganda we n'akwata sente miliyoni 6.5, yagala akatunda miliyoni 12, n'ajja ku miliyoni 6.5 n'agoba ku bintu bye Dubai ng'akozesa agent. Batuuka Dubai babuulidde embeera bwetyo bwe yali, ne yagamba nti tagenda kupowa. Obuzibu bwatuukidde kubeera nga bwe yazze Uganda, ate manyi babeeyunira nnyo abo abaakajja. Yazze Uganda, amaze okutuuka Uganda, ate eyamukozesezza teyamusasudde, lwero olutalo olwabaddewo ng'agamba ayina okubeera nga amusasula ssente ze. Kino kisobola okuwa ekyokuyiga, n'olaba abawala oba omuntu asobola ate okuva mu mbeera gye yalimu n'akyuka n'adda mu mbeera endala olw'okuba embeera emufoosinze. Wabula kinyinza okugamba nti eno e Uganda obulwadde nabwo gye buli. Bagamba Dubai obulwadde nabwo bungi, naye ate ne Uganda obulwadde gye buli. So oba otandise omulimu ogwo kugezaako okumanya nti nno olina okubeera nga oli protected. Ate nga waliwo n'abantu oba bamalaaya abagamba nti nze sifaayo, live sente zaazo n'okozesa kondomu sente zaazo, nga tafa ku bulamu bwe. Ne lwolwala n'oleera ku ndiri otegeera nti no kyewali okola kyali kikyamu. Katoyongera okulaba akavidiyo ka Julie, kibi nnyo, yasasuddwa naye okusasulwa kale 50 zokka ezabadde zibulayo. Mavidiyo mugirabe. Akuliridde bwerere. Waba alidde asasule.